nga gwe mulundi ogwokubiri ogw'omuddiŋŋanwa NTV yategese olukuŋŋaana olukubaganya ebirowoozo ku byenfuna by'eggwanga olwa Economic Summit 2017. Luno lwaddiriddwa olwo olwategekebwa omwaka oguwedde. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija yasinzidde muno n'alabula bannabyabufuzi obuteenyigira mu nkola zonna zizingamya ebyenfuna bya ggwanga. When money does not entertain noise, whenever there is noise, the money disappears. And when it disappears, no jobs. No jobs, problems. Mu bajeti y'omwaka guno gavumenti yakateekamu obuwumbi 7 nga za kukola nguudo n'ebyamasannyalaze. Kyokka minisita agamba nti kyennyamiza okubanga ensimbi zino ziweebwa kampuni ngwira. I'm looking for some engineers who can be able to form companies. I've been trying to help my national housing construction company. They are confused there. They are fighting over things. I don't know management. I have a problem down there, but that's beside the point. How many roads now I'm tarmacking right now? Brand new one. You don't know? Let me tell you. 32 brand new roads I'm tarmacking now. Minisita Kasaija agamba nti Uganda erina kampuni z'abannansi ezikola enguudo 2 zokka nga waakiri zisobola okuzimbayo kilomita z'enguudo 50. Kino agamba tekireetawo kuvuganya kumala bwe zityo ssente z'okukola enguudo ne zisigala nga nnyingi. So Ugandans, please, you people who are business people, can you help me to form companies that can come and do some of these jobs, and then some of the money can remain here. Bino we bijjidde nga waliwo abagamba nti gavumenti tekoze kimala kuyamba kampuni za kuno kufuna mbavu kwenyigira mirimu nga gino. Uganda must develop capacity to make roads so that we can reduce the hemorrhage of resources to Beijing, to Turkey, whatever country you can think of. Jo Muganda akulira amakampuni ga Nation Media NTV Mwegwa agumizza omugaso gw'okuteekawo empuliziganya ezisobozesa abantu okubaako. So if 60% of your population are not participating simply because you're using the wrong mediums, there is an issue. We as a company believe we've got the mediums. We will ensure they are participating in this discourse to try and ensure that their futures are taken care of and their interests are heard. Yakulira NTV Johnson Omoro ategezezza nga NTV weetajja kukowa kutegeka bintu nga bino ebiyamba okutema empenda z'okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. We shall continue to organize such forums where there can be a candid discussion about the future of our country, especially in terms of national development and where the economy is concerned. Omukungu wa PricewaterhouseCoopers Francis Kamulegeya asabye gavumenti okuteekawo enteekateeka ey'omuggundu eri abavubuka. I agree that population is a demographic dividend if properly harnessed and equipped with the right skills, but if we do not contain it in a manner that is sustainable, even our aspirations of a middle income status may not arise. Saba Minister Dr. Ruhakana Rugunda akakasizza nga ebyo ebituukiddwako gavumenti wejja okubiteeka mu nkola. We will pay special attention to many of these ideas, and some of them may find themselves under consideration by Cabinet because of their relevance and importance. Guno gwe mulundi ogwokubiri nga NTV etegeka okukubaganya ebirowoozo kw'engeri eno.